ebibye maloku wa fulumazi ebibye fulu figo omuntu wa kwesirikira roza musiru rozo tegeera nnyo naye nga totegeera obadde ku soloti n'oyo musiru munno senkubuge fulu figa n'onvuma maze ebbanga nga fulu figa nakwesonyiwa naye olabika oyagala kummanyiira kitegedde fulumazi fuluminio okusumululiro ndabe ekisooka fulumazi oyogedde ebintu bingi oba fulufiga leero sigenda kuvuma ngenda kubuuza bibuuzo byange lutalo lw'abana NRM bavudde mu mbeera ne batabuka Eva ewaabwe zibeera ntalo Eva babeera mu kuyomba okutaggwa fulufiga atabuse ne Tamale Mirundi Junior bano ensonga ebatawaanya tewali asobola kugimanya kubanga olwaleero basanga buli omu alumba munne enkya n'obasanga nga bamukwano nga bwe kiri tebava mu nnyumba emu ya NRM bonna basubscribinga ku Museveni olwaleero lutabuse nga fulufiga avuddeyo ku makya n'alumba Tamale Mirundi Junior ku mpewo za Soroti TV. Tamale Mirundi asazeewo amwanukule ng'ayita ku mikutu egya social media. Tunaabiwulira bitandise bitya binaggweerawa byonna ffe weetuli tujja kuba tubikutuusaako. Tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa era mukugu nnyo mu kusoma edduwa. Haji Settuba wakusomera ku dduwa ze tosobola kusigala kye kimu. Basomedde ku dduwa ze bamujulira omubuulira ensonga yo akuyamba nakusomera ku dduwa ze era tosigala kye kimu naddala mu abanoonya emirimu ebyammwe biteredde abaagala okugendako ebweru okukola ku nsimbi enzungu ebyammwe byateredde dda n'abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo nammwe tabeerabidde era abasomera ku dduwa ze ne musobola okutereera. Haji Settuba omufuna otya omusanga ku ssimu eri 0703 31 39 25. Tugende mu maaso tuwulirize olutalo lwa fulufiga ne Tamale Mirundi Junior. Butasoma fulufiga ekisooka taata w'omwana yaani? Taata w'omwana gw'oyina yaani? Kubanga oyo mwana wa Simpoke. Fulufiga taata w'omwana yaani? Kyekibuuzo kyosooka. Ebibuuzo byonna fulufiga byombuuzizza ng'oli ku Soroti. Kankubuuzeyo ekibuuzo ekisooka, taata w'omwana oyo yaani gw'oyina? Si mwana wa Simpoke. DNA results ze wakola ziriwa? Fulufiga DNA results z'omwana we ze wakola ziriwa? Kyenjagala okumanya. Fulufiga sooka otubuulire taata w'omwana yaani? Omwana gw'oyina. Oyo mwana si wa Simpoke. DNA results ze wakola nga toziraga nsi. Tulage ebyava mu DNA. Fulufiga tulage DNA gye wakola. Ebyava mu DNA. Oba oyo mwana gw'oyina si wa Simpoke. Fulufiga leta court judgment. Leta judgment ya court. Wasiba Simpoke ng'okimanyidde ddala ye taata w'omwana oyo gw'oyina. DNA results zireete. Nze fulufiga nsirikidde ebyama byo bingi. Nze muntu gw'osobola okusembayo okumanyiira. Njagala oleete DNA results, oleete ne court judgment. Oba oyo omwana si wa Simpoke. DNA results fulufiga nga toziraganga nsi. Lwaki ozoogerako bwogezi? Jjayo DNA ozirage ensi. Oza Simpoke yali musiru. Ogamba nti oyo mwana wuwe. Ekikolwa bw'oba fulufiga teweebakako ne Simpoke. Lwaki wakkiriza ogenda ku DNA? Owali okkiriza nti ekikolwa kyaliwo. Fulufiga ekikusumbuwa, ekikubuzizza emirembe, kwata omwana wo gwe wazaala omutwale mu kika ky'alina okubaamu.
mutwale wa Simpoke kwaga ye kitawe emizimu jeje kuliko full figure tuvula ngoganya okutereera ogenda omanyira abantu full figure obuukira abantu abatakuliko wano ovuma bakasuku ovuma basayimo ovuma ba minister full figure kyali advisor tebakujjako dda ku advisor oyino omusirikale akuuma njagala full figure okuba ekifaananyi ekyo eky'omusirikale akuuma okyali advisor okyali advisor njagala obulire ensi full figure okyali n'emmotoka ya gavumenti totambulira mu Norway enkadde muli shafo y'abadvisor gye baasoma full figure mwoli bakulekera emitwalo 8 full figure tokyali advisor na appointment letter togiina bakujjako kasagala oddemu kulimba nsi mbw'oli advisor wa president full figure tokyali toyina na musirikale akuuma otambulira mu Norway enkadde Babalanda atwala ba advisor minister omukubira amasimu agakwata omukubira amasimu agakwata full figure sagala weefuule kyotali bakugoba dda mu gavumenti Babalanda atwala ba advisor minister of presidency tomukubira amasimu tomukubira agakwata prime minister Nabbanja tewamuvuma ati gwe amuleta tomukubira amasimu agakwata oyinza n'okuyita gwe ku geti ya Nabbanja gwe full figure buli omu yakukoowa Museveni teyagoba njagala ompe ekifaananyi kimu ng'oli ne president mu recent days omanya appointment letter full figure ze wakasaba okulaba Museveni wali ozzeemu okumulaba gwe masiikini gwe mazigambizi obeera mu kuba masimu mu bakulu bonna bakoowa olunaku masiikini gwe fulumazi lwe wavuma honorable bali omunsi full figure ba minister sigwa abalonda n'emirimu gye bakola nga president agibawa tasoka kwebuuzaako gwe gwatalina bbaluwa ya P7 gwe ogenda omanyira abantu ogenda obuukira abantu n'ekyo kisenkubuge ekyasoma diguli y'amazzi kino olaba ekisajja kisenkubuge kyalimu amagezi Senkubuge yali musajja ategeera ng'okirabira ddala kisajja kitegeera because Senkubuge yasoma alina masters is a writer naye otunya programu yabwe ne full figure ya Soroti n'otegeera nti tusomera bwerere Senkubuge is a definition of an idiot kibeera ono kisirika ebinnyo mu programu Senkubuge kisirika ebinnyo era ddala kituufu wasoma diguli y'amazzi olina masters in mazzi because a man like you Senkubuge you have to take care of the show ne ka programu kamwe kafuka kwako lero wembate muvumye kasuku encha muvuma Saimo lero wembate muvuma ba minister full figure y'abalonda nze nkubuuza bibuuzo njaji galo nyanukule ebibuuzo bye nkubuuza fulumazi full figure ina office yesangibwawa kusula moto nzigimulira mayirungi full figure office yesangibwawa buli advisor bamuwa office ku Kingdom mu Kampala ebibuuzo bino gwe wabimbuuziza kati ndi mubbi kuddamu fulumazi full figure ina office omanyi n'okuwandika erinnya lyo wasooka n'okola office Makindi n'oyita ab'amawulire bwasiige langi full figure toyina mulimu bakujja ku bwa advisor wano kusaasira ali tagenda kusiba ne weegayirira full figure weerabidde bw'oba ogamba nti amateeka tegakola lwaki Katalini kusaasira ali agenda kusiba full figure tewafukamira ne weegayirira oluza twerabidde full figure Katalini kusaasira ali tagenda kusiba tewafukamira wansi ne weegayirira full figure oli mutiitiizi toyina magezi you were prostitute oli malaya wano wasiba basimpoke nosiba taata w'omwana wo omusajja gwe wazaalamu omwana bye bitambo ebikulemeddeko full figure sente zikubuze kwata omwana omutwale wa Simpoke kubanga ye taata we bw'oba wakana nti Simpoke si ye taata w'omwana we leeta DNA olete ne court judgment njiina wano omwana wa Simpoke njagala full figure leeta bbaawo leeta wadde kifaananyi kya bbaawo wano olina omusajja full figure
tata w'omwana leeta ekifaananyi ki bw'oba ogamba nti Full-Figure olina omusajja ensi yali erabye ku bbaawo Full-Figure tolina musajja Simple K ye bbaawo ne bw'onaamwegaana ye taata w'omwana wo bye bitambo ebikulemesezza okufuna ssente wamala okukwata akaana kabandi ka Simple K DNA nga wagikweka leeta DNA Full-Figure gye wakola ku mwana wo oyo omwana wa Simple K toddamu na kubuzaabuza bantu njagala aleete DNA results bwe ziba ng'oyo omwana gwalina si wa Simple K Full-Figure njagala tugende empola nakanguubi okyakola mu gavumenti mu lisiti y'abadvisor weerabamu gye baafulumya walimu toyina wadde omusirikale baggoba wadde owakasaale baakulekera emitwalo 8 gy'ofuna Full-Figure toyina woofiisi badvisor bonna bali ku Kingdom mu Kampala gye babateeka gweyiyo eriwa eri kusula motos gye mulira amayirungi wagambye mbu mukulu wange hamu yampa amaduuka yagamba mukulu wange yamu yampa amaduuka kikuluma yagatuwa omanyi lwaki yagatuwa kwaffe tuli famire ye teyatusanga mu Kampala ffe tuli musaayigwe ate hamu waba agenda okukola ekintu teyeebuuza ku ggwe mugjeeko akajanja okitegedde amaduuka yagampa era kyakuluma mbu hamu abawaati amaduuka oli muganda waffe hamu muganda waffe musaayi gwaffe teyatusanga mu Kampala nga ggwe